Mbaniriza nateera mu programu yaffe eno ey'ebyobulamu yenze Kanka Kapita ku lwa TMO okugikwanjulira. Nateera nzize ne Dr. Tanisha. Dr. Tanisha azze okunnyonnyola ensonga ez'enjawulo. Muno mwe muli bannaffe abalumizibwa ebinywa, bannaffe abalumizibwa emigongo, bannaffe abakola ennyo ne nga mutuulaawo ebbanga ddene, bannaffe abalina ebizibu eby'enjawulo ku mibiri gyammwe naye nga temwalyagadde kubateekamu biyiso bidagala bino bivudde bweru birimu butwa wabula nga mwalyagadde okuwona organically oba okozesa eddagala eryaffe eryawano. Ngenze butereevu mu programu eno mulimu demonstration oba kiyite okulaga engeri ebintu bino gye bikolebwamu n'ebyuma eby'omulembe ebisobola okuyamba n'owona nga ogenze ku birungi organic. Kangende wa Dr. atandikirewo butereevu okutunnyonnyola mu kitundu kyaffe ekyaleero. Kakati Dr. Yanje ekyuma ekyo kikola ki? Ndaba kinyeenya ebigere. Kino ekyuma kituyambako one okumasaginga n'okwanblockinga blocked vessels ne kati mubeeramu ba clients nga balina clots mu mubiri ne bafuna that abnormal pain, so kituyambako ku ekyo ate kiyambako ne ku detoxification. So kiyamba nnyo kyobola kiva ki vibratinga wano tukisettinga the speed ne tusettinga limit eyokubeera nga omuntu akola ki kiyambako nnyo basically okuputinga right omuntu amagumba clots emisiwa kiyambako nnyo ku ebyo ssebo. Okay. Ssebo. Kakati omuntu akyetaazira wajja mukimuwa? Tetumuwa kyuma, tumuwa budde ku kyuma. Tetumuwa kyuma, tumuwa budde ku kyuma. You stand on it for some time, naye nga kigenderako treatment endala. It is part of our massage. Naye si nti buli omu akigendako oyo aba akyetaaze yakigendako. Okay, you first find out. Yes. Akyetaaze. Yes, sebo. Okay. Ikali. Kati eno machine etuyambako okumasaginga muscles. Mulimu abantu ababeera ne muscle cramps. So tugifixinga nebanga etuyambako okubeera nga ekola massage ya muscles. So we press here nekitandika okuba nga kikumasaginga. So as it is doing this tukola massage endala. We could be using our hands oba bw'obanga omuntu alina general body pain tuba tugenda mwambaza na kino okuwominga the body. Okay, ebinywa nga bikuluma? Binywa is joints, right? Naye ngamba muscles, yes, muscles nga zikuluma. So ndozo olaba engeri gye kitambulamu kirina force yakyo esitula. So omuntu pains ezo eziba zili deep nga omukono tegusobola kutuukako. Babola. Babola, bana abadduka, you know, people who do physicals. Ate mulimu abantu nga balina flesh nyingi nga ne bw'okozesa emikono tosobola kutuukako. Tosobola kutuuka ku kimuluma. Ku kimuluma, exactly. So ne tubaawo na kino. So this one is ekolanga wooma. Ekolanga wooma. So eno yo tugifixinga bwe tumala ogifixinga bwe warminga. It is basically for the back. Warminga bwe creating a warmness eyo ku muscles relaxinga. So it becomes easier nti ne bw'oteekako eddagala n'okozesa emikono okumasaginga kiba easier kubanga already ziba warm. So we use this as a heater. Mukyo ky'okugamba kati nga bw'olaba omuntu agenda mu sauna n'agenda, so instead of using sauna we use this. Yes. Ate nga naye ebeera ne massage yazo. Yes, sebo. Okay. Massage bulijjo mmanyi biba bintu bya kuyisa budde.
Si byakuyisa budde, it is a treatment by the way. Naddala bano abantu abatuula nnyo ku computer, abantu ababeera nnyo that kind of fatigue. Kati this one nyinza obutagamba nti ngenda ki displayinga, but this is how it works. Kano bakaita ka tennis, naye nga bolaba, I don't know if you can see this. Yes, if nga bolaba wano, in most cases abantu abatuula ku computer, abantu ababeera with heavy loads of work and so forth, abeetika and so forth, ebiseera ebisinga tuba ne fatigue ng'esetolinga wano in the shoulders and the lower part of the neck. Naye tuba tetumanyi nti fatigue yetulumya. Otuuka awantu n'owulira ng'olina omusujja n'ogamba buli wamu wannuma ate muno munnuma, n'ogezako okufuna treatment naye it keeps coming back. But in most cases it is fatigue. And sometimes it's pain because of different reasons. Maybe you rain wastudde ebizitowa, weight cancer wezizitowa and so forth. Olyofa abakwata zi kamera. Ne mugenda numbeera nga ensawo ebeekola kudduka misinde. Exactly. So tukugamba jangu mu Birungi Organic tusobole okuteekako eno tennis egenda kuba ekurelievinga pain eyo. Kubanga it is electrical, naye yo ekola massage ku muscles, particular kubanga tuteeka ku spot we tumanyi nti main muscles we ziri. Obulumi we buli. Kati ko kaba kamassaging area yonna ngera bwolaba display no. In most cases these are not machines you find everywhere. Naye nga tukugamba nti Birungi Organic tugezaako nnyo okutuusaako the best. So come to Birungi Organic, ogenda kuba osobola okufuna treatment, physiotherapy oba relaxation. Are these things bindabanga ebiri expensive ennyo? Leka byabalinamu kasente. So si byabalinamu kasente. No, it is not. It is for a normal human being. Kubanga buli massage session eba ya only 30,000. Zoka nosobola okubanga ofuna treatment. So at 30,000 I can come, get this service of the muscles. Yes. Then get that machine on my back. Yes. Okay. Yes. Atenga gundi ne kubanga not now like your feet will not be massaged with with the machine. So that means someone has to still use medicine and oils and massage you. Kakati, doctor. Yes. Byobadde ongamba. Nazze yennyini ku luzzi. Njagala kusena. Yes. You can start from here. Byonna bikulaga what we deal with. The fatigue, ebifaananyi skin, weight, all those cramps. Ebyo byonna. By the way, tulina abakyala nga babonaabona nnyo ne cramps. And we have medicine. Not addamu yadde kulaba na cramp. Tulina consultation room yiyo. Cramps okulumwa mundira nga ogenda mu nsonga z'ekikyala, monthly periods. Okay. Yes. So consultation room yiyo, patients we baba gundi waiting yaba patients, consultation room eryawo. So this is our display for the pharmacy. It's a herbal pharmacy. So to gamba nti munange oba kiki, no, it is not sika kiosk. Like it is a herbal pharmacy. People establish some kiosks besides the road and then they call them the whole world. Yes. Now this Birungi Organic is a professional ne section ya massage ojagiraba. So this one, because we have a section for massage. So this is the medicine nga bwe mbadde mbanyonyola, the different diseases zetubadde tunyonyola. This is Power Plus. Dine eddagala lya Power Plus. Tuliyita Power Plus. Teriyambako ku kiri bedroom issues ez'abaami. So it helps a lot on such problems. Kati tulinawo ne Power Plus powder waako. Ne tubeerawo nali neddagala liyambako nnyo ku ezo infections, UTI, Candida and so forth. Naye tulyawula depending on the severity of the disease. Obumuluma kyenkalaki yabugayalirira oba bwakatandika. Exactly. Kati tulinawo akantu kaffe kano tukayita super emergency. Omanyi ninawo batabani bange abaatambula naga musawo
ninaye akyala leero naye seekakasa so kano nkayita super emergency naye nkakugamba nti kakozeseeko kolo but nnyo eddagala system yeetereere bulungi oleme kubeera nga weetaaga kaki ka super emergency naye nga kaliwo just kutaasa batabani bange abo abagamba nti bannange ennyonyi etuuka leero ne tubeerayo n'eddagala lyaffe in most cases tulina abantu nga balina very sensitive teeth sometimes mulimu ebinnya sometimes they are just sensitive teeth naye nga they don't even know the right toothpaste to use tukugamba don't bother with yourself with toothpaste jangu ofune this powder you use it for brushing and you'll never get those pains again or sensitive teeth again tojadifuna sensitive bino okuwulira aluma ekintu n'empya amanyo bw'onywa amazzi agannyogoga n'owulira nga weska bw'onywa ekyokya no reactinga ekintu nga bwekityo kati wali bawala bange bali abaagala okwongerako obubina hips biki tukozesa kano kajjali ate nga mu nnaku just about a month or so you start seeing changes tulina ono organic soap waffe oba herbal soap ne herbal oils bino this is natural this is lightening byonna nga bwe biri era tubikozesa ku skin tulina detoxify omanyi detoxify ezo ebiseera ebisinga tubitwala for granted naye buli omu yandibadde detoxify nga buli mwezi kubanga tomanya biki bye tunywa so tukugamba tukuwa detoxifying powder oyo n'onywa nasobola okuba nga akukilizinga omubiri nalema kubeera nga akulete gundi ofuna uncoordinated diarrheas stomach upsets ogenda kuwulira nga olina gundi kino nakiri ekikuluma naye nga ate toxins ze zikuleetera obulumi ne tubeera ne gundi skin oils zaffe zino eza natural ne lightening tulina carrot oil tulina avocado oil ne tubeera ne cleanser cleanser eno etuyambako nnyo ku bantu aba skin endwadde ne tubeera ne birungi organic cough mixture gye mbadde mbagambako nti bannange ebifuba tebibaluma ng'eddagala weeriri cough mixture ne tubeera ne bakyala baffe nga bannange entamu zaatandika okukwatirira ne tukugamba no oyinza okuba nga entamu ekwata lwa infection eyinza okuba ekwata lwa stress eyinza okuba nga omubiri gwennyini gwe gwakola ki gwe gwakala bukazi tukugamba jangu tukuwe kaddagala kano tukuwe n'akaddagala ak'okunywa ko kabeera processed wekali so nosobola okuba nga okola ki ozza omugga gwo ne guddawo bulungi tulina eddagala erya hania tujjanjaba hania all hanias by the way we treat them tulina eye drops zina ebiseera ebisinga abantu babeera n'ebifo ku maaso sometimes balina pressure sometimes balina sukali sometimes tekuli ku ekyo naye agenda okulaba nga ki amaaso gatandisa okufuna ekifu sometimes amaaso gakuluma bulumi ne gakusiiwa and so forth so tulina eye drops lwakuba zaawukana ekizibu ky'omuntu kwe tugendera okusobola omuwa eddagala ne tubeera ne birungi organic honey omanye ennaku zino abantu bangi batunda omubisi naye okusanga omubisi omulungi naye tukugamba ku birungi organic at only 20,000 a litre and only 10,000 half a litre you get original honey nga talina kyeyekwasa nako seriously original very original newe mukuba n'omutestinga kati it is very very original tulina powder ow'emikisa you know we are Africans and above being Africans we are Ugandans so we believe in looking for our luck omuntu atalina mukisa tatambuza mirimu omuntu atalina mukisa tatambuza maka omwana atalina mukisa abeera wakitwe nga buli omu amukyawa tukugamba no ku birungi organic tulina ka powder kaffe made out of our own herbs Ugandan herbs ez'emikisa we have it is here ogenda nenga ka powder katono nnyo you see tekalinaako nti kisaganda kya gundi just little powder nogenda nonaaba nobanga wejjako ebisiraani okiraba so tulina abakyala kyetwandiise curtain which keeps the warmth of a woman curtain ezo olumu zigenda ne zikendeera so tukugamba nti omukyala buli woba olina okubeera nga at least oyiga okukola ki okwongerako ku curtain zo oba okubeera nga eryato lyo likuma liri in place liri tight bulungi nga teriyingiza mazzi so bonna buno products tightening oil netubeera ne tightening powder zituyambako okujjanjaba ekyo so like you are seeing these are the products and many more as a diabetes as a pressure as a other diseases cancer sinuses byonna tulina ne kano ka cleansing
coffee. Tulina kano ka cleansing coffee kano. It is a very good coffee mukayamba nnyo mu cleansing omubiri naddala abantu ababeera n'emibiri nga giri congested. So with all these products and many more, tukugamba nti Birungi Organic, we are your solution to natural healing. Are they seriously organic? Yes, they are. Very, very organic. Because these days abantu tukyayagala nnyo twadda ku bintu ebiri natural. These are very natural products. Era nga bw'obirabye ndowooza singa tebibadde organic singa birinamu kala naye bisinga nga bw'obiraba in their natural form. We process them, we dry them, make them powder and package them. We do not add any additives to it. Of course. And njagala ompeeyo a special message to those people who are using kubanga you see this is habwe ennaku zino afuuse nga direct competitor y'amalwaliro aga bulijjo. Should there be a coexistence between amalwaliro amazungu ne habo? Oba abantu, what would be your Well, I advise that actually we have to coexist actually, and we should also learn abantu abakola mu malwaliro ag'abazungu bayige nnyo okukola naffe abakola mu habo. Lwaki? Nti at the end of the day sigenda kujjanjaba sukaali nga sikonfaminze nti olina sukaali. Ate mu habo sirinaamu procedure yonna egenda kutestinga sukaali. Kiba kitegeeza ngenda kweyambisa eby'abazungu okusobola okutestinga nti olina sukaali. So omuntu asobola okugenda mu kyuma ekizungu ekizuula naye okubiriza abasawo nti oli at least nabo by recommending ega. Yes, they should recommend, not in bad faith, but in the coexistence. Yes, that eddagala lyaffe likola. You get, in most cases mulimu endwadde z'ojjanjaba nga tosobola kugamba nti kati dino eddagala liveeko omulundi gumu ngenda kujjanjabisa lino. You get, nga mulina okukolaganira wamu. You get, so in most cases I wouldn't advise someone to completely nti what should I say, eby'abazungu tubiveeko. But we coexist because we need them and they need us. Tulina okukolaganira wamu. Yes. But of course I think I'm making a choice. Yes. I would first test the natural way. Yes, healing. which is better because what is challenging about the other side is being Uganda. Sometimes we do not have genuine tablets. Sometimes the medicine in the clinics is expired. Sometimes actually the medicine produces more problems to the body than it should heal. You get, ogenda kunywa eddagala lya kino ate ne likuleetera liver problems because it has a lot of chemicals and it produces a lot of toxins, which we are trying to avoid. That is why some of us decide to go and train in natural healing, while others decide to go and train in the medical side of the Western world. Yes, but at the end of the day, it is these very products that they pick from us and go and process, add other chemicals to it, and bring back in form of tablets. So it's better for you to actually take it in its natural form. Its original form. Yes, natural form. Because at the end of the day, most of these things that I have on display are processed into tablet form and then given back to us to swallow with added chemicals, which produces toxins to our bodies, producing more problems. So we keep depending on their medicine. Yet we can heal using our own medicine. I have enjoyed my stay at Birungi Organic. I have enjoyed the display of organic stuff, and I have really liked the way you deliver your message to the people. You. It is indeed very, very nice. Kakati njagala nkubirizemu abali nti ebi video eno togitwala lwakuba tugambye genda ku birungi, gitwale lwakuba olina kyoyagala bakuwonye kuki ku mubiri gwo. Very many times n'okutangira kusinga okukola ki okuwonya. Yes, prevention is better than cure. Of course. So I think n'oyo omulala atanaba kwewulira bulwadde yalize ku birungi ne yeebuuza. Yes, naye ayinza okuba nga alaba si ye mulwadde naye ng'ate alinawo ki omulwadde. So tukugamba nti gwe whoever it is that you're concerned with, try to tell them.